Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ntwala omukisa guno okubeera nga mbebaza abalungi abagenda maaso n'okubanga mu ngoberera mutulaze omukwano mungi nnyo nnyini ddala ku mukutu guno nga tucelebrating emitwalo ena egy'aba subscriber mmwe mubadde ensonga lwaki ate buli lunaku tuweewaayo mu bugubi obw'ekika ekya waggulu okuvayo ne tugenda maaso n'okubeera nga ate tubaweereza olwaleero jjukira nti waliwo meeting oba olukuŋŋaana oluwaabo abakuumaddembe ku ntikko olwatudde mu State House. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. State House y'Entebbe. Ebigambo bingi byayogeddwa. President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba agenda kubeera nga akola ku bubinja bwa politician naddala abo abateekawo embeera ey'okubeera nga etiisatiisa n'okubeera nga munnange esiga obukyayi mu bannayuganda. Wano nno n'omutabani we General Muhoozi Kainerugaba we yaviiriddeyo n'agamba wakufaafagana n'abali mu Central wano naddala mu Kampala Metropolitan era ng'aliko bingi byanokoddeyo byagenda ofaafagana nabyo. Kino nno kijja kujjukirwa nti tewannayita na week nga General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku mukutu gwe gwa X n'ategeeza nga bw'alina Edmutwe n'agenda maaso n'okubeera nga bamutulugunya mu mbeera yonna gye yayitamu n'ategeeza nti yayiga Lunyankola ekyaleetera abantu bangi okuvaayo ne bagenda maaso n'okubeera nga bavumirira ekikolwa ekiringa ekyo nno bwe kityo. Joel Ssennyonyi Besekezi asekeredde Mathias Mpuuga Nsamba n'amugamba twali tulabye abanene emirembe engalo oba ogenda mu kooti genda naye making sure nti obujulizi bw'oyina ate bwo bukumala. Ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga kivuddeyo ne kisaba bakikwase Edmutwe bagende maaso n'okubeera nga bamujjanjaba kubanga bwali yeetaaga kye bayita medical attention ate ng'eyo neekuweebwa ssemateeka naddala ng'ogenze mu maaso n'okutulugunyizibwa era tokkirizibwa kuteekebwa mu maaso ga mulamuzi oba kuteekebwa mu kooti kubeerako omusango gwonna gw'osomerwa sinakindi oba okuwozesebwa ng'oli mu mbeera eyeetaaga obujjanjabi ng'omuntu takyasobola oba oliawo okwetegerera ng'ali mentally perturbed oba tortured. Nze Deni eyeewaayo okuweereza Beyond the newsroom gwe mukutu nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gwe nga gwe mulundi gwo ogusoosola aba video zaffe njagala obeera nga nkusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga kona mu kagambo subscribe then bw'omaliriza okone wali eri waggulu mu nkadde okajje mu personalize okateeke mu all osobola okubeera nga ofuna information yonna nga bwe tugiteekayo ku mukutu guno gwennyini. Nzikiriza nsooke mmala okuwa ku bigambo bino ebya George Ssennyonyi Besekezi ate tubiwulirize then nkuwe ebya General Museveni kwoteeka n'omutabani General Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo bino njagala tubiwulirize. Eno yabadde story naye tugirabeko. Mu Parliament George Ssennyonyi era nga ye mwogezi w'ekibiina ki NUP atuwulidde ekyawaliriza mukama we okuwandika omukuku gw'ebbaluwa guno. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa abakulembeze ab'enjawulo bano okuva mu Western Uganda mu bugwanjuba okubasaba okuvaayo okuvumirira ebintu bino kubanga Muhoozi yabikola ng'agezaako okulaga nti akikola ku lw'Abanyankole ate nga si kituufu. Ye obukyayi bwasiga abukola ye nga ye si kituufu nti buli Munyankole bw'ati bwali. Kati nga tusaba abakulembeze bano muveeyo ku nsonga eno mugivumirire kubanga si nnungi ejja kwawulawo yabulamu eggwanga lyaffe. Kyokka n'agambye nti situganye ebbaluwa batanze okuzisindikira abakulembeze bano naye tebasuubira kwanukulako abakulembeze bano kubanga bangi ku bo batambulira mu kutya. Of course okutya kungi. Abantu bangi ensangi zino batya Muhoozi ate tebamutya ye nga ye batya kitaawe ali mu bukulembeze kaakano. Ku lwaki? Kubanga balaba kitaawe omwana byakola tabivumirira. Kati kyovudola abasinga batyo okuvaayo okubivumirira kubanga bagamba oba oli awo Mwami Museveni ebintu bino tabinaako buzibu kati batya banaabivumirira bayinza okubeera mu buzibu. Ono ategeezezza nti ankola ng'ebitundu by'eggwanga ebirala si kituufu nti abaayo bali mu mirembe egitagambika kale nga kinyamiza ebigambo bya George Ssennyonyi ng'ayogera ku muko gw'ebbaluwa
Right Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze bali mu Eastern gwe bawandiise ne bateerako abakulu oba n'abakungu abali mu bitundu byeyo abawestana okuvayo okuvumirira ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba naddala ebigambo byavaayo n'okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga ayogeranga ebimu ku bino kwe kwali okutegeeza Eddie Mutwe nti amuyigiriza lulimi lunankole ekiringa ekisiiga ekifaananyi eky'okuvoola amawanga n'okuteekawo enjawukana mu mawanga ekyo nno kikozesebwenga emmundu emmenyi ate yo booliawo bannayuganda ogenda maaso n'okwerwanyisa bokka ebigambo bya Joel Ssenyonyi biwanvumuko era nga n'ebbaluwa eno oba omugo gw'ebbaluwa gwe bagenze maaso n'okubeera nga bawandiika obooliawo gulimuko ebintu bingi nnyo nnyini ddala ate omulungi agenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku Beyond the Newsroom wabula njagala ngene maaso n'okubeera nga ate nkuwa ebigambo bino ebya General Muhoozi Kainerugaba naye nga sinnatuukayo kansooke nkuwe nsooke nkuweko ku bino nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi atangazaamu ng'agamba Mpuuga oba agenda mu kkooti yalwawo dda okubeera nga agende singa aba alina obooliawo obujulizi obukakata Kyagulanyi kwoteeka n'abo baasuubiza okubeera nga agenda maaso n'okuba nga ate awabira wo wennyini nzikiriza ngene maaso ate n'okuba nga munywanyi nkuwa video eno bibino ebigambo bi. Our brother says he wants to go to court. I think he's welcome. You know, when you want to go to court, you don't go to the media. You go to court if you're serious about it. Sometimes people make threats for the excitement of it or to try and show that they are very serious and so on. You go to court. File a matter. Then you show the journalists that you have filed a matter. Otherwise, it's just a bluff. So, our response is 2 words. Please so. Look, our colleagues, Eddie Mutwe, Achileo Chivumbi, Mugumya, Gaddafi, and Wakabi Grace Smart were arrested the way they were, beaten up. In the case of Eddie Mutwe, it was even worse because it's been displayed all over and so on. Because there are political leaders within Masaka who are instigating this, colluded with some journalists to file these matters to say you were assaulted and so on, and even these other leaders are saying some of their assistants were assaulted and all of that. And that's why some journalists have come out to now disassociate themselves with this whole ploy. They're saying, wait a minute, this is not what we signed up for. And so these people are saying we are being hounded, beaten in Muhoozi's basement because of these leaders, which is a reality. Because these leaders are the ones pushing it. When you read the charge sheet, you see their names all over and their assistants and they... Mu bigambo bino byonna Joel Ssenyonyi Bisekezi agamba Mpuuga oba agenda mu kkooti agende bwannyonnyola ku nsonga oba oliawo ezaasibya ba Akireewo Kifumbi ne bannaabwe abalala agamba nti byonna obiraba nga byetooloolera ku basajja bano jjukira nti kuno kwe kubalopa oba bali ku musango guno ku fairo kati kuliko omu bodyguard wa Mpuuga omulala bodyguard wani wa Dr. Bedi Bwanika era nga ne bannamawulire abasinga bagenze maaso n'okubeera nga obooliawo n'ensonga bajebalama ne bagivaamu ne bagenda maaso n'okubeera nga badde ebbali nga bagamba nti ebintu we byafuuka we byatuuka kati bya bufuzi birimu abalina interests zaabwe ng'abantu basekinoomu era nga bo bagamba si bagenda maaso n'okubeera nga beetaba mu bikolwa ebyefaananyirizaako ko obooliawo bwe bityo njagala nkuwa ebigambo bino bya General Muhoozi Kainerugaba tubiwulirize bulungi ate tufune ne bya President Yoweri Kaguta Museveni wuliriza ebigambo bino nga bwe biri. Your Excellency and members, we are also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Omukulu agamba nti bagezaako okubeera nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Greater Kampala and Metropolitan, that's Wakiso, Kampala and Entebbe. Era agamba si bagenda maaso nakuttira ku liiso muntu yenna kwe banaakwatira mu mbeera ey'okumenya amateeka wabula bagenda beera nga bamukwata kifuba ddembe nga amateeka bwe gagenda maaso n'okubeera nga galagira era nga yo agamba bakulwanagana n'abantu
oba oli awo ab'ekikula ekyefaananyirizaako ko bwe kityo. Baganda bange njagala tuwulirize ebintu bino bulungi kati njagala nkuwe President Yoweri Kaguta Museveni. Don't try to speak badly that you are a politician. You are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This BI must stop. The BI of they run bad things in Europe. This is not African way. There's no kufirwa, no loss. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Now that one is going to stop. The security agencies have discussed it, and it's going to stop. You must speak very well in public, together. Oyina okwogera obulungi ng'oli mu public. Buno obubinja bw'abannabyabufuzi abagenda mu maaso n'okubeera nga boogera ebigambo ebikangakanga bannansi tetugenda beera nga tubugumiikiriza. Era n'ebyo ebigambo bye munjogerako nga mumpeebuula tetugenda bikkiriza, tugenda beera nga tubakwatako. Nenjagala tuwulirize bulungi statements zino. Tuyinza okugamba President Yoweri Kaguta Museveni yesulirayo gwa nagamba ku mutabani we ng'agenda maaso n'okubeera ng'akola effujjo ku bannansi nga tayogera. Ne mu bigambo bino tulondemu statements ezimu. Waliwo statements omuntu z'ayogera n'azisindika indirectly. Bw'oba ogamba nti bannabyabufuzi bagenda maaso n'okubeera nga boogera ebigambo ebikaawo ebireetera bannayuganda okutya to intimidate someone, then what of omuntu akutta omuntu n'amuholdinga n'agamba ali mu basement yange, omuntu oyo y'omu n'agamba mumulaba mubasindikiddeko mumulabe ali mu kuyiga lunyankole, ekitegeeza omuntu oyo naye oba odiringa naye kubanga aba asiga obukyayi mu bannansi asobola n'okuleetera abalala amawanga abalala balango bakyoli baganda basoga banyolo bonna okukyawa abanankole. Ekitegeeza wano nno tuba tulina eddimu eddene mukama wange oli okukukwaseera n'omuntu oyo osobola omushepinga omugambeko newankubadde awo naye wano we walina okukoma. So mu kuŋŋaana luno eno nga sinkanye abakulira ebyokwerinda wali eri mu State House y'Entebbe yabakubiriza ogenda maaso n'okubeera nga bakuuma emirembe. Era n'abagamba tayagala buvuyo bwonna bugendagenda maaso n'okubeera nga oba oli awo bubeerawo. Awo no yakuutidde ne bannabyabufuzi okusigala mu layini yaabwe n'okugatta bannansi okukola ki okubaawulayawulamu. Era nga bw'omanyira ne jjajja bw'atuuka mu myaka egyo kyamazima aba ayagala kukwata mpola kubanga baatuuse mu myaka gy'entondo ate mu abazzukulu amaanyi ne speed sinakindi mulabika nga mulina nnyingi nnyo nnyini ddala. Awo wennyini ndowooza tugyemuko point mu bigambo bye gwe bireflecting obiwa akadde obirowoozeeko ojja kufunamu kyoyiga. Kaakati nno badoctors bano nga beegasse wamu bo bagamba edi mutwe bamubawe bagende maaso n'okubeera nga bamujjanjaba kubanga ddembe lye limuweebwa ssemateeka okufuna medical attention. Okusinziira ku ripooti yaffe tulaalabidde nti yeetaagibwa okukeberebwa okujjudde comprehensive health care assessment, ate nga twakizudde nti mu prison teri ddwaliro liri ku mutendera okumukebera kola zisikaani kola zisiti kola zikobera musaayi nsigo bibumba biki ebyo byonna tidwali ddwaliro lya bukugu obwo. So n'olwekyo ensonga lwaki tugamba aweebwa omukisa guno ajjanjabwe okusinziira ku ki ku kusalawo kwe ng'omuntu. Eddi mutwe alina okudda alabirire abantu be nga munnayuganda omulala. So buli lwe tulwisaawo obujjanjabi buno ekibaawo nti wabanga waliwo bye tutanabazuula ebiri munda biba beeyongera okukola ki okudeterioratinga. So ekirala kye tugamba dokita
kitusaba ba dokita bannaffe mu ggwanga Uganda ne bannansi n'abasawo bonna kwe kugoberera amateeka g'obusawo nga tujjanjaba abantu bana batulugunyiziddwa. Tuleme kunyigirizibwa okuteekebwa ku kisenge kumenya amateeka gano kubanga amateeka era gajja mala g'obusawo gatukwate. Naye era ak'obuntu kalina okutukola ki okutusigalamu. So n'olwekyo tumaliriza era nga twongera okusaba gavumenti etukkirize era ekkirize Edi Mutwe afune okukeberebwa okwekennenyezebwa abasawo abali abakugwa ba specialist mu ddwaliro lya private oba erya gavumenti ye lyabakoze ki alonzeewo. Twalaba Dr. Kiza Besigye lumu bamujja ne bamuleeta mu private. So tusaba ne Edi Mutwe aweebwa omukisa ogwo ogukeberebwa comprehensively era n'ekirala akkirizibwe badokita be ng'omuntu kubanga Edi Mutwe yagambye alina badokita be. Ze badokita be abali personal sibakola ki sibamanyi naye bagende nabo bakola assessment eyeki basobole omubuulira embeera mwakoze ki mwali. Ekirala tusaba gavumenti ewe ekitiibwa amateeka yo gennyini ge yasayininga era ge yakola. Wano mu Uganda tulina gye tuyita prevention and prohibition of torture. Etteeka erikugira era eriziyiza okutulugunya omuntu yenna lyakolebwa mu 2012. Eryo etteeka tusaba gavumenti eritunulire era abasirikale baayo n'abakozi baayo baligoberere. Okulaba nti abantu tebatulugunyizibwa. Abasawo baneno okusinziira ku statement yaabwe nga bagamba baagala Edi Mutwe wafune medical attention. Oba oliawo where rule of law is working it could be a good era naafuna obujjanjabi obw'amangu. The area the better. Omanyi omuntu yenna omuholdinga kirungi nga mugenda maaso n'okunoonyerezaako naye ate n'okufollowinga oba goberera amateeka nakyo kirungi. Manyi they normally baneno ba land friends bagamba inti justice delayed is justice denied. Omuntu gy'okoma okulwisaawo eddembe lye oba obwenkanya gy'okoma okumummeera eddembe lye oba gy'oba okomye okumumma obwenkanya gy'okoma okulwisaayo kitegeeza obumummye. Essaawa eno ng'ayita mu mbeera eyo yonna yeetaaga okubeera ng'akeberebwa n'afuna obujjanjabi obw'amangu nga badokita bwe boogedde. Abantu bangi bakwatibwa naye bafuna medical attention. Bino bintu tuggyemukko embeera ey'okuba ne side oli gy'awagira n'oli gy'ali n'omutulugunyi ne tubeemu embeera ey'obuntu ekyamazima matuufu ebikolwa nga bino eby'ekitujju tubireke. Bannansi ffenna tumanye nti ensi eno tuginogako makoola one day one time tujja beera nga oba oliawo tugivaako. Baganda bange nzikiriza ate nkulekere video eno ogere maaso n'ogiraba. Mugumya Gaddafi and Wakabi Grace Smart were arrested the way they were, beaten up. The case of Edi Mutwe, it was even worse because it's been displayed all over and so on, because there are political leaders within Masaka who are instigating this, included with some journalists, to file these matters to say you were assaulted and so on, and even these other leaders are saying some of their assistants were assaulted and all of that. And that's why some journalists have come out to now disassociate themselves with this whole ploy. They're saying, wait a minute, this is not what we signed up for. And so these people are saying we are being hounded, beaten in Muhoozi's basement because of these leaders, which is a reality. Because these leaders are the ones pushing it. When you read the charge sheet, you see their names all over and their assistants and then these journalists. What do you expect the people of Uganda to think? Because that's the charge sheet. Anyway, so if these leaders within Masaka have, together with these two journalists, filed a matter saying assault, for example, what connection do these complainants, these politicians and the journalists have with Muhoozi, for example? Because he's the one abducting these people, putting them in his basement, beating them up and so on. How do the two connect? Clearly you are the one causing all of these different things, yeah? The matter of
Honorable Segirinya, the late, and the Honorable Alan Sewanyana, which has come up now because of the happenings to the Eddie Mutwez. Good enough. Honorable Alan Sewanyana is one of those. Sadly, Honorable Segirinya died. He hinted about some of these things when he was still alive, complaining and saying, but now we from Kampala, why are we being hounded? Yet there are leaders within Masaka who should be brought to answer these, things that are happening in their area. Why bringing MPs from Kampala, and yet there are these MPs from Masaka? There's that clip making rounds where Honorable Segirinya was saying all of these different things. But good enough, you heard from the horse's mouth, Honorable Alan Sewanyana. He's one of those who were detained. Yenze Deni akutuusizzaako ensonga zonna nga bwe zitambudde ku mukutu guno. Mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi, mwebale kutugoberera n'okubeera ng'ate mutwesiga okuba nga tubawa amawulire amalungi agasingayo. Mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza ate era oba olyawo emboozi endala mpitirivu ze tukyaleeta. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.